Abantu abasoba mu 20 bonna nga batuuze ba Mugombolola e Makindye wano mu Kampala nga bakwatibwa ku misango egyekuusa ku kutemula abantu ssekinnoomu. Olunaku olwaleero bonna baleeteddwa lumu mu kkooti ne basomerwa emisango egibavunaanibwa. Omulamuzi Charles Opio owa kkooti y'e Makindye yabadde mu mitambo gy'emisango gino era gyonna gyongezaayo okutuusa ennaku z'omwezi nga 6 omwezi ogw'omunaana ogw'omwaka guno. Mubaleeteddwa kwe kubadde ne Sekandi John Bosco, ono nga kigambibwa nti yatta omwana wa Nafutaali Asiimwe ne Judith Nafutaali abatuuze ab'e Namuwongo Kanyogoga. Kigambibwa nti omwana ono yali ayitibwa Kembabazi Elizabeth ow'emyaka 4 yattibwa mu mwezi ogw'E11 omwaka ogwa 2020 era nga n'okutuusa kati poliisi n'ebitongole ebirala bibadde bikyakola okunoonyereza.